Okay, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mwasuze mutya mwasibye mutya. Aga kagwawo agali kwosha kyannaku nti omukulembeze w'ekibiina kya National Unity Platform akubiddwa ekigambibwa okuba essasi, ambagamba ssasi, abala bagamba rubber bullet oba live bullet and rubber bullet. Abadde mu bitundu by'ebulindo. Yes. Whatever it is, alina ekintu ekimukubiddwa kituufu akubiddwa ndabyeko nga bamusitulaawo ndabye kwa left oba right balinga bali bamusituddeyo batindoza kuba kwa left naye ngeri bamusituddemu eraga nti kintu kiyinza okuba ekizibu ennyo. Yes, abadde mu bitundu by'ebulindo amanye ekira bw'okwata mu maaso yogwa ebulindo naye simayo akavuyo kavudde ku ki wakati wa police n'abawagizi ba National Unity Platform. Kati wakati awo essasi nerivuga. Kibadde kyetaagisa essasi? Tewali nsonga ebadde yeetaagisa essasi. Kibadde kyekuba kati kino nyagala kitegeeza police n'abakuumaddembe nti embeera gye tulimu essaawa eno bannayuganda twagala nnyo mirembe. Kati bw'okwata bwe biyingiramu amasasi mwagalwa w'abangi abantu abangi ab'enjawulo n'omukuba essasi oba olina ky'oli mu kusiikuula ekitajja ky'otajja kusobola kusiikuula. Sirabawo kikubisa muntu ssasi, sikiraba nani oba whatever provocation kuba oluusi olyenza gamba nti abantu basonkereza police wabaddewo obuvuyo obadde bubeerawo obw'enjawulo bw'ojjukira kampeyini biki ebyaliwo sisuubira nti kyenkana ekibadde ebulindo. Kati kano akantu akatono kati bw'ojjayo rubber bullet nja kusaba gavumenti eri mu buyinza kati ekwate abakuumaddembe aba security bakunyizibwa ekisooka. Ekyokubiri nga bwe yali yateekateeka kuba gavumenti ekipulaninga kino nemanyi omuntu ono mukulu nnyo mu ggwanga w'amaanyi ali sensitive tetusobola kumuteeka mu mbeera ereeta katyabaga mu ggwanga. Officially talina bakuumi like abali official nti batya toyinza kukkiriza bakuumi bava mu gavumenti. Alina era Edi Mutwe omu ku basoose ogenda ku Twitter n'agamba tuli Bulindo omukulembeze wa national president akola ki akubiddwa essasi. Kati ekyessasi kyesijja confirminga here ku lw'obudde bwangu okumanya naye ndabye okugulu kubaga akajja okugulu nkulabye nga omusaayi olidde guzze. Kyeŋŋamba nti sijja kugamba oba rabba oba live kyonna kiba kikyamu era kubakulumya saagala tutuuke mu byabufuzi birumya bantu especially that tuba n'obutakkaanya ne twagala emirembe. Bw'oba olina abantu gwomanyi nti ono bamukkiririzaamu alina okubeera no total protection nti kino kirina kuba bwe kiti. Bw'olumya Kyagulanyi olina abantu bangi b'ogenda okulumya. Bw'olumya Kyagulanyi waliwo musajja wange atera okunyumya emboozi n'agamba nti ye ayagala gavumenti eno ekole buli kintu ekinyiiza abantu ekikole abantu basobole okukola ki okwegugunga. Kati olumu oyinza okulaba abantu abakola ebyo abasirikale kati bayinza okuba bandiba nabo bakola bintu byagala kunyiiza bannayuganda bongere okunyiiga. Nawulirako ku musirikale eddako mu kwekalakaasa kuli mbuye yayitanga mu kibuga ng'akuba abantu kibooko abateekalakaasa. Mwe gavumenti mulaba ekola birungi lwaki mwe temwekalakaasa mbunga abakubira ddala kibooko. So to me ndabye nga embeera sinsiraamu sinnungi toyinza kukwata bakuumaddembe. Aba bakuumaddembe balina okukwatibwa ne bavunaanibwa era kubanga gw'olinawo woowulidde nti Kyagulanyi akoze effujjo ewansi gy'abadde bugambye okuwulira mpulidde kya ssasi. Emboozi yonna eraga nti abadde agenze Bulindo. Bw'aba ali Bulindo omutima guŋŋamba nti naye oyo wabbali w'ekibuga atalina mu kibuga wa Kampala wakati ye ekirala ne bw'aba ali wabbali wa kibuga omanyi oba excitement yankoddi omanyi waliwo abasirikale abamu abalaba abantu ne banyogoga okitegedde omusajja ayinza okubeerawo nga nekumukuba essaza abadde tamukuba nti oba mukuba kuba tamwagala ng'akyamuukiridde naga pulezidenti yoonona kati
ayinza okuba tabeerangako mu kwekalakaasa omusirikale. I think so. Kuba omusirikale ng'alina ettima ku Kyagulanyi ng'agamba nga ye yamuteega dda n'agamba ndimufuna nze bamunkwase naye nga kyoweekwasa okimanyi omanyi kyoleetera eggwanga. Gundi bye yakola gundi nayo bali bamuyita gundi bamuyita twine bamunkwase n'alaga amaanyi n'akuba akadinisa n'akamenya n'ayigira emmotoka n'amufuuyira oyo alabika ndowooza kyekika ky'abasirikale bwe batyo ababagala okumaliriza ensonga bano yoli yali mukambwe. Naye kyembadde nkugamba naye mbw ate kati yalokoka alina ne kyaki mwasonga. Ensi ekyuka abantu bakyuka naye mbadde nkugamba embeera mwe tuli ne mwe tuwangaalira Uganda erina ebizibu bingi nnyo era tulina abantu abatali bamativu na bigenda mu maaso mu ggwanga bangi. Kaakati bwaba banyigiriziddwa nnyo nga biri bye mbadde nkunyuza mu programu ziri ez'enjawulo mulimu emisolo school fees eziri waggulu ennyo obuli bw'enguzi obukutta ejjembe abantu amalwaliro amabi ensoma eri waggulu kati ebyo byonna bina bwomala obigattagatta nobayo abantu abagamba ono mununuzi waffe yatwogererayo yakola bwati naye kitegeeza nti tebibaluma. Bannayuganda bali awo bali stark tebamanyi ki kiyinza bakola ki. They don't know what is right and they don't know what is wrong. Yes. Kati mu mbeera mwe bali gwe ng'ojja okwata essasa ate okuba Kyagulanyi especially in a situation where tewali na nsonga. Tewali nsonga. Bw'ombuuza Kyagulanyi alina musango ki? Sigula takizibwa kutambula mu Uganda eno yateekebwako envumbo nedda. Kakati omukubi kuba oli aga nti abadde agenze nga mwamugaana ogendayo mwe lwaki mutambula. So nze ndowooza n'abakuumaddembe bakendeeza amaalo kikyo excitement olina ekintu kyosobola okukola ku muntu ne wejjusa wakoze kyaki era kati alina okukyejjusa kubanga yakubye president sebo. Bannayuganda bayinza okuba bakuwaddeyo chance ekuwuliriza bakuwaddeyo chance maybe otereeza ebikyaganya okukola ki okutereera kati ate bw'okwatako n'abibogerako. Nze nga Noordeen nyina byesikiziganya na Kyagulanyi nyina byesikiziganya na Nuupu naye ate nzikiziganya ne Kyagulanyi nti avuddeyo konga eddoboozi ly'abantu abalowooza nti ebimu tebitambula bulungi n'ateeka gavumenti ku nninga enkola y'ebintu approach ebimu tebitambudde bulungi naye tekijjawo fact nti ayina eddoboozi n'ettaffaali ate alina ne right etteeka limukkiriza tali mu nsobi okubeera mu Uganda kuba bamukubidde bulindo Chegedde ali mu Uganda so nze ndowooza really it is really a question of personal responsibility. Simanyi wabadde provocation ebadde ku extreme anti kakati saagala kusalira nnyo gundi naye nga kyeŋŋamba okukuba president wa Nuupu essasi kikyamu oluusi ekimu kyolina okuteeka mu kutegeera kw'abantu oba mu kutegeera kwaffe ffenna nti waliwo kye bayita obukugu. Kati obukugu omusirikale oyawukanirawa ne civilian. Njagala kugamba kyo kyobuuza emirundi mingi Kyagulanyi gyabadde mu fracas mu lutalo n'abasirikale ne gavumenti eno ne poliisi naki naye abasajja bali abakugu kye babadde bakola okwewala ebintu ebyo babadde bakola ki bamukwata ne beesi gye bamukwatanga ne bamuteeka mu mmotoka ne bamuga wagamba obeera magere wano toli magere yingiraawo ne bamusibirawo n'abeeraawo n'ayomberaawo naye ng'ali seefu kyebayita obukugu. waliwo ajja okumbuuza ng'abalala babadde babakuba mu nsi mwe tuwangalira bituufu tetwenkana oyagala tokola ki oyagala oba kikuluma tekirivaawo Kyagulanyi ali ku leve eyo yalinyisa bba kati mukuba nebba kitegeeza nti gwe Noordeen Ntege gwalaba nti gwakulira ebyokwerinda look at Kyagulanyi with care nga bwe bakuwa waliwo objects ziba mu box bagamba handle this with care
abasirikale abo DPC obaani abadde cooperation alina okubuuzibwa ali answerable era alina okunyinza omusalira ennyo omusango naye nyinza okuzuula naye nga nze kyemmanyi yandikozesa the same approach abaamusookawo gye babadde bakola kubanga sisuubira nti nekibadde bulindo kibadde kyamaanyi nnyo okusinga Kyagulanyi yavaako entebe nga nsula najjeera eyo mu biseera biri nga azitowa nnyo 2020 awo nali ndi awo ng'emmotoka empitako bamuyisa najjeera eno mba message ebuwaate paka lwe bamutuusaawo ewuwe abamulinda ne babagamba omusajja yatuuse dde waka ali magere ne bayomba tebamuwa ddembe naye ogenda omumaliriza nga oli atambudde azze ow'Ekamookya agenze ow'Enaakulabye ow'Ekiwaatulazzeeyo ow'Emasaka sajja bana abasajja bano naye nga ogenda omumaliriza nga mbadde nsaba temutinkuula bannayuganda temutinkuula bantu kubateetera mitima gireetera waliwo ekintu kyojja okuyita oweebuuza wayise kyaki ojja kuyita embeera gyojja okubuuza wayise yaki sigambye nti nno buli omuntu waliwo alina okuba waggulu w'amateeka nti oba Kyagulanyi bw'alaba abasirikale gendayo kwata emmundu gimuteekemu nti nkuba waliwo provocation esukka kola naye ŋŋamba nti ndese kibuli omukwata otya biringa bisolo bya mu nsiko bwe bukugu buli omanyi ebisolo by'omu nsiko kati bwe babikwata katimba empologoma tetoloka ne bagamba muleete emmundu eggwanga ligyetaaga nnyo envubu bwetoloka si nvubu enjovu bagayalidde yakalya amasamba bwekati ne bwegati banoonya nnoonye bakugu bagikuba mpiso newummula ne bagitikka ne bagiteeka ku mmotoka paka ne bagizza muzzu tebagamba nti bannanga agirabyeko bakumutwe leero wenjogerera India balina ebibira balina n'ebisolo naye ebisolo byakalya abantu nga 8 kati balina embizi z'omusiko ezenkambwe naye mu mbeera ozimanyi ezo embizi nzimanyi naye kati ate teberezaamu nga mbizi nkambwe naye nga nnyindi bana bakambuwala n'ebitalina makulu kati embizi z'omusiko ennyindi tomanyi kyezikola naye era nkuga bazinoonya mu mbeera bazikwata bukwasi ezimu naye mu mbeera tebazeetaga naye ebintu bya wildlife babireka mu mbeera nga tebittibwa kati ojja obuuze funayo omuntu ali ono ng'abeera mu Amerika omanyi nti mu Amerika embwa esinga omusajja obuyinza nkatta anti nkugambye mu Amerika kankunyumizeeko anti nkatta omukazi mu Amerika wakitalo omwana ali mu kyokusatu mbwa omusajja oba wakuna mbwembwa yatulugunyiziddwa kale bakuteekayo anti kati musanga nfu anti nkugambye musanga nfu naye nga ngitadde mu kasulu kaake eno ne mbagamba simanyi nange awo wonna gwe funa ali wano ng'ali mu Amerika ajja kugamba oba mu Europe ajja kugamba nze I love dogs but sagala ate kamanyiro kasoko gwe funa gw'obuuza kati olaba balabirira mbwa ate president w'ekibiina ekiramba nga kye kinamba 2 mu Uganda kyegeza bannayuganda tuli banyoomya okutuuka ku eyo levo kyegeza bannayuganda tuli banyoomya okutuuka ku eyo levo omusirikale okukwata temu n'okuba president obanga kati waliwo agenda okugamba Trump nga baamukuba anti kati Trump however anti kati yakuba Trump yali rebellious n'okumutta baamuttirawo ati kyeŋŋamba oli ajja bireeta naye nze nkugamba nze ku mirembe gye tukyatambulirako sijja kurulinga out nti mu Uganda mulimu ebizibu mwebiri era abantu omusajja yakugamba tutudde ku time bomb ndowooza teri nsi etalina bizibu naye bizibu teri nsi etalina bizibu naye lwakuba nti oluusi waliwo kati embeera esukka nga bweri kati naye omwami oli yayogera ekigambo era abantu abamu balina obyegendereza ajjukira General Eritu Mwine alina ekigambo kyeyayogera nti the police has a right
right to shoot you and kill you if you reach a certain level. Ebifaananyi wano byendaba ndaba wayiswa mufumbira mulabawo wayiswa mufumbira mulabawo mukulu mulamu wali kugulu kubadde kwa left mulabi ono obiraba ebifaananyi ebyo obirina wayiswa mufumbira wali yonogola mu saati amukuttaawo so nga kitegeeza nti tebibadde birungi akubiddwa esasi saagala kukyogera nti rubber bullet kuba ndabanga rubber naye kiri nti you cannot aim it ku muntu kuba esasi mu bbanga bwoba waliwo ekyetaagisa abantu bavaawo naye toleeta kintu kisoboka keeba ensi ki tonyooma bantu waliwo akanyoomonyomo kenjogerako bino ebintu byakunyooma bantu kugezesa nti katukole kino tulabe ekivaamu oyinza okulaba ekivaamu oyinza okukwata mu kalimu obuwuka katukole kino tulabe ekikola ki ekivaamu nemuvaamu ekintu ekigazi ennyo saagala kugezesa bintu wuliriza wa abantu omukisa bigaane obikolebwa bikolebwe kyenyinza okugamba omuntu atulaba eddakiika eno nti byonna nga bigenda maaso tubikole ne tulowooze nnyo ku outcomes of our actions kyokola kisobola kuvaamu ki kireeta ki kiyinza kuleeta mirembe kiyinza kuleeta nsasagge oyagala Uganda ojagaliza mirembe ojagaliza nsasagge kimu olowooza bano abantu abalina kukooza eno Kyagulanyi oba ogamba mubi abamugoberera bo bamugoberera kuba tabawa ssente naye kitegeeza alina kyavayo nali nsomesa abantu abamu nti mu revolution ez'enjawulo abantu bagoberera abantu not because bagezi era inawe nakyogerako olinaagana Noordeen olina omutima mubi toyagala Kyagulanyi nemugamba not that nemugamba Kyagulanyi si yasinga obugezi mu Uganda ekyo kituufu abantu bwe baba bakola revolutions people contribute kyenjagala ogamba nti baba n'ebibaluma ebibanyigirizanga byanjawulo n'ebibanyiga bino ebibalunyigiriza bagoberera omuntu oyo regardless emyaka gye yasoma ki ategeera nnyo kati omuntu ono alina essuubi eriba akulembeddemu eddoboozi lyabwe ebirala babirabira eyo okutegeera kwe tribe ye naye wano bagamba kabe full figure olaba bajjo ebyo byasabuka abantu bagamba katugende ne bajjo yagamba byakola ki byagamba byetuwulira ebituluma kati ne Bobi Wine kinagamba omuntu nti ayinza okuba siyasinga gwewandiyagadde nti oba naye olw'okuba yajjira mu kifaananyi representing eddoboozi lyoyo kyolina okugamba n'abantu kibalina okutegeera nti emmere embi tekola ki terumya njala nti essaawa eno eggwanga embeera gye lirimu oluusi twesanga mu mbeera nga tulina okukola ebyo byonna ebyetaagisa okulaba nti turealizinga ki change kati gy'ogwira ku muntu nga Bobi Wine yakola ki yaliwo okyegedde nga tewali solution ndala okuleka okumukola ki okumugoberera so kintu kya bulabe nnyo eri gundi eri eggwanga era akikoze kansubire nti akikoze mu butali bugenderevu naye ne bwaba tebulibadde mu bugenderevu alina okuba nti ali questionable ategeere ekyokukozesa emmundu omulundi omulala kubanga waliwo incidences nyingi ezibadde very deadly ne tutawuliramu masasi nikakati ati just omuntu nti ngenzeeko bulindo nti oli agenzeko bugenzi bulindo wano and we have stories of that nature. It is a clear picture nti waliwo insecurity mu ggwanga erina okubeera sorted because that is a bit loose. It is not right okuwulira nti bullets can fly around. Not loose, not right, but it is risky. Esobola oteeka eggwanga wakati abaga. So yenna ali in charge of security operations mu Uganda. Operation awo nyina abakulu bangi bemmanyi Jeno Mbadi, Jenani nga temunnakola bintu birala byonna.
temutestinga bannayuganda don't temutestinga patience y'abantu gye babawadde. Njagala basibulira wano for now. Nja kubamba one more details about what had really happened. We are about to find out. Nga mutwekumiddeko ku mikutu egy'enjawulo. Mukulu gwaffe baguyita batya kyemu? Flashlight UG, tulina Megatron Media, tulina Ntege, Noordeen. Zonna muza subscribingeko. Tujja kuba tukwatagana omulundi omulala. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mweraba.